kyali mu America yali eyo agamba the world can be a chaotic place and it's easy to feel lost or overwhelmed. However, time is always the master. I received this call today from Gravity Omutuju. He called to check on me, my family, and to find out how I am doing. I don't take this for granted. He had a few concerns, and even at my weakest point, I listened as we talked around very many challenges. Thank you, bro, for being this bold and brave. Above all, thank you for wishing me well. I am strong and always victor, no matter what. May God continue to be your guide, Leon Island, forever. Simwene maze, dachika 53. Wonedde we yakubidde screenshot. By the time yakubidde screenshot nga bakogerera dachika 53. No butikiti. Kati dachika 53 bato checkinga ku muntu wabawo ensonga gye mba muba mwogera, it's coming to an hour. Ekyokubiri ekikulu ennyo bwe yabadde akubire eyamukubidde yadde amukubira tali wano. Ate yakubye. Eyinza oba WhatsApp call anyway. It's about WhatsApp call, but still omuntu w'omukubira essimu njogedde ki? Nedda sina kyese kuwakanyiza. Mwana nawe kati osusse buli kamu kenjogera. Ate mpiranga yagala nakola ko n'omuntu nga mweru mpulira abaddugavu mbakooyi. Tuddeyo tunayombedda. Kakati kigenda ko nti ensonga erina okuba nga terinda bakimanyi Chameleone naye kanaatera okudda naye wabanga ono yalabye nga Chameleone ne waba tannadda tusobola okudda ku simu ne twogera kibalina okwogerako. Anyway, maybe kiyinza otuzaayo tujjukire enkolagana yaabwe tebaddeewo wabaddewo just omukwano ogutaliiwo okuva ku kivulu kya Chameleone enkuba bwe yatonnya Gravity essanyu katali muttire mu kikonde. Anyway, kino kigamba bugambi bayimbi wakati nga tuli mu kukola. By the way, kati kino kituzaayo eri mu bayimbi bw'oba olina ekivulu ekijja okukola okutereezaawo wasobya. Nakyo kiri awo. Gravity alina ekivulu ekijja mu maaso awo. But still nekino njala tukitegeere. Bano abayimbi bano buli muyimbi alina kyakoze nga ye mwaleka Afrigo band mu comfort zone yaayo. Teri agamba ku Afrigo. Teri agigambako okulekeko ojuwa obu respect. Nebanda mubaleke. Mubaleke baenjoyinge top 3 yabe kati mukoleyo top 10 yammwe. Mubaleke. Because balina contribution gye bakola mubaleke bakole ensobi zaabwe mubaleke bakole ebichi byonna. Because at the end of that day abalina kye bakola. But also you people, this is the industry. Ekyokuba oli bwakola kiri oli nakola kino making an industry. Ejja tuba wakati tulina na byetwogera ku ba Afrigo. Singa be babaddewo bokka singa tukola n'olugambo. So anyway nenze nza kirungi. At the end of the day we want peace and respect. Chameleone webale nnyo okulwanya mu America. Webale nnyo webalire ddala yongera okulira ddala ne kamba teri ky'amaanyi kiriyo nze nkubuulira. Eri akolayo ki? Nani kuwadde answer ne tuli kumpe. Olutambula mu ba celebrities. What's up? Na come back.